nga tukyali ku nsonga y'omugga Katonga bo abayinula balabudde abantu obuteetantala kukozesa luguudo luno okuva e Masaka okudda e Kampala olwasaliddwako amazzi g'omugga Katonga. Mu kiseera kino abadda e Masaka bakuyitira mpigi ne baviiramu evviira Maliya bo ab'entambula ey'olukale nabo bongezaamu ku bisale. Oluvannyuma lw'ekitongole eky'ebyenguudo mu ggwanga n'ab'ebyokwerinda okuggala ekitundu ku luguudo lwa Kampala Masaka balaze enguudo endala ezisobola okukozesebwa okusomoka. Kati omuntu ava e Kampala ng'adda Masaka aviirako mpigi n'ayita e Kanoni ne Sembabule n'atuuka. Baviireko ku kitundu ku luguudo lwa Kampala Masaka baviireko ku lw'empigi bayingire Kanoni Sembabule bagwewa e Masaka n'ab'e Masaka bwe batyo. N'omuntu ava e Masaka bw'atyo bw'akolera ng'avuga akatemerero ka kilomita 184. Omwogezi wa UNRA Alan Sempebwa asabye abantu obuteetantala kukozesa luguudo luno kubanga lwa bulabe. Abantu bonna nga olwadde n'ababidduka obuteetantala kukozesa bitundu bino bitugambye nti bikoseddwa olw'amataba gano aganjadde ku nguudo zaffe. Tulina omugga Katonga, tulina ekitundu ekyerwera nga mukimanyi obulungi ennyo ne Kalandazi. Ebitundu bye twabitegekadde already twabiteeka mu pulaani zaffe okusobola okubiyimusa oluguudo luve wansi gye luli lwambukeko waggulu tuteekemu n'emifulejje eminene ennyo egisobola okuŋŋanya amazzi ago ne gatambula bulungi nnyo. Sempebwa asabye abantu obuteetantala kuyita ku nguudo zigaddwa kubanga bayinza okufunirayo obuzibu sinakindi okufiirwa obulamu. Kati embeera y'omugga guno yeeraliikiriza baddereeva abadde Masaka ne mu buvanjuba bw'eggwanga. Tuyiseeko mu paaka empya n'enkadde ng'embeera ya kimpowooze olw'abamu ku baddereeva okulemererwa okusaabaza abantu. Ezimu ku mmotoka ezisobodde okutuuka zisangiddwa nga zikanikibwa olw'amazzi okuzoonoona. Abaleese abasaabaze okuva e Masaka okuli Vincent Muheri boogedde okusoomozebwa ku bayiseemu okutuuka e Kampala nga kati bayita Sembabule kyokka nti olugendo luno luwanvu. Ssentebe wa Utof Rashid Sekindi asabye baddereeva okukozesa enguudo endala obutataataganyizibwa. Nti osobola okuyita ebukakkata n'oyita ku kidyeri nti awo ekisooka osevinga n'amafuta bwe weyise ku kidyeri ekikuggusa entebe nakiwoko. Naye ffe abali mu byentambula olina kuyita Sembabule. Embeera teyawukanye ne mu paaka za bbaasi okuli Kisenyi Bus Terminal Namayiba n'endala nga naye omuwendo gwa bbaasi mutono bw'ogeraageranya ne bweguze guba. Kino baddereeva bakitadde kuzimu ku bbaasi zaabwe okulemererwa okutuuka mu budde oluvannyuma lw'okukozesa oluguudo lwa Sembabule Gomba. Martin Turinawe omwogezi wa bannannyini bbaasi abeegattira mu kibiina ekyawubba walaze okunyolwa olw'embeera gy'agamba nti egenda kubakosa nnyo. So tana kuya wasaabaze wano mtono ate neyo diversion eyo kuyitira eyo Sembabule ebyegenda kwongeramu kilometers mu lugendo lwaffe. Mu bitundu by'e Masaka nabo basobeddwa. Akulira abagoba ba takisi e Masaka Nsamba Muhammad ategeezezza nti embeera eno ekyankalanyiza emirimu gyabwe. Basangidwa mu lugendo ate nga tulina olugendo lw'okuddamu okuvuga okuva Katonga ne tukomewo mu Nnyendo kubanga waliwo ekkubo eryali badde lisalaawo Lukaya Kyamuliba bwe ate nalyo lyamumuka Katonga we yasomuka. Baddereeva bategeezezza nga bwe bongeza ebisale okuva ku mutwalo gumu kitondo okutuuka ku mitwalo 3. Tali badde zeetaagisa mitwalo 4 naye olw'obuzibu bw'abantu n'embeera eguddewo obugu tugamba bakolere emitwalo 3. Ababaka baliko bye bawabudde. Naye ensonga ereese bino byonna okuba nti ebyobutonde babyonoonye awo amazzi we gaayitanga kati basoma omusenyi. Kati obutonde bw'ensi nabwo butabuse bulinga obwesasuza buwoledde eggwanga bwendowooza kubanga ebintu bingi nnyo oluusi tubyogerako abamu ne balowooza tukola politiking. Otuuka kati buli kkuba eriyunga awala wali omugga sezibwa naye tunate owulira nga yaguddemu.